نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويشتر الله سبحانه وتعالى ومتوزع مرونجي قد صباح وقد سوكسا سنين به kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatujira n'obulungamu n'eddiini y'obusiraamu nga eddiini entuufu omuddu gy'ateekeddwa okufiirako ayingire ejjana y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ayina kufanga musiraamu alyoke akombe ku ssanyu oluvannyuma lw'okufa kwe. man maata ala al-islaami yadkhulu al-janna ومن مات على الكفر يدخل النار. afanga musiramu ayingira ejjana y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, n'afanga mukaafu tava mu muliro agubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. abeerekibwa bakkiriza kiraamu oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyasooka otulagira mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. bw'otunuulya Qur'an okuva gy'eva okuva ku suratu al-Fatiha tugisoma ne tugimalako nga tetusanze kiragiro kyonna oweekitiibwa Allah kyatulagira. ne tuyingira mu sura ey'okubiri suratu al-Baqara ne tugisoma ne tutambula ayaati zonna ezisookaawo ng'oweekitiibwa Allah atubuulya obuulizi bitendo by'abantu. yatandikira ku bakkiriza n'abogerako mu ayaati nnya ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ناتاندكراو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ناجينا ماسه ناجت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نابو جراكم ربك أبجين دكم بقصيو مماسه ويتب الله سبحانه وتعالى. ناجينكم تيكو وكبيري وبابكاف abatagashibwa kubeera nga bajjukiziddwa amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. nagati inna alladhina kafaru sawa'un alayhim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. abo naawuzitanga aboogeddeko bwe yagamba nti khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim. nakusakasa nti balina ebibonerezo eby'amaanyi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. nagenda ku muteeko ogwokusatu bwe gwaba abagatta embeera ebbiri kungulu abasiraamu munda bakaafu be bayitibwa bannanfuusi yuhiruuna al-imaana wa yaktumuuna al-kufra. kungulu boolesaayo obukkiriza munda ne bakwekayo obukaafiiri. bagatta embeera ebbiri. awo nno nga gwe muteeko ogusingira ddala okubeera omubi Allah n'agutandikako n'agamba nti wa mina nnaasi naye mu bantu man yaqulu amanna billah mulimu abaganda bakkiriza Allah kungulu wa bil yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero kungulu wama hum bimu'minin songa bakaafu sibakkiriza tebalina imaani munda mu mitima gyabwe. abo Allah n'aboogerako mu ayaati mpitirivu okuva ku aya eyo Allah
agenda atenda bannanfuusi bokka tannatulagira ekiragiro kyonna mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okutuusa lwe yalagira ekiragiro ekisookera ddala mu ddiini n'agamba nti ya ayuha nnaasu abange mu abantu ibudu rabbakum musinze omulezi wammwe kyekiragiro ekisookera ddala mu Qur'an kyakusinza Allah ibudu rabbakum musinze omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum weyeratonda walladhina min qablikum natonda naawo ababasooka okubeerawo la'allakum tattaqun ekyo munaasikola mujja kuba mumaze okusinza mujja kuba mumaze okubeera nga muhaqqaqa taqwa eyowekimu Allah subhanahu wa ta'ala gyababanja Allah nagenda mumaaso nga akulaga ensonga lwaki tugwanidde okumusinza nagali alladhi ja'ala lakum al-arda firasha yabatondera ensi eno nga mwaliriro yali asoggikolanga busozi bwokka netukalubirwa gitambulirako n'okuzimbako n'ogirimirako n'okozako emirimu emirala alladhi ja'ala lakum al-arda firasha Allah najajuluza ng'ajajuliza ffe ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa binaa n'ewaggulu n'atuzimbirayo eggulu wa anzala min as-samaa'i maa n'atusiza amazzi okuva waggulu fa akhraja bihi min ath-thamaraati rizqan lakum n'abeera ng'enkuba eyo agibajjiramu ebirime ebyenjawulo nga riziki gyetugenda okweyambisa tuwangale ku nsi nga tulya riziki wekimu Allah subhanahu wa ta'ala evudde mu nkuba kyeyava alagira oba n'afulumya ekintu kyasooka otugaana mu ddiini ekyekiro ekisooka okiwulidde ya ayuha nnaasu abange mu abantu ibudu rabbakum musinze omulezi wammwe kikyasoose otugaana mu Qur'an kyekiro kyeyawunzika nakyo aya nagan fala taj'alu lillahi andada tekabatandanga ne musinza Allah nga musinzaako ebintu ebirala wa antum ta'lamun nga mukimanyi bulungi nti ebintu ebimusinza tebisobola kubeera nga bitonda tebisobola kubasiza amazzi kuba waggulu si byo byayanjululiza ensi egyo mutambulirako si ebyakola bino nabiri mu ebyo byemumanyi ebyakolebwa ekiba Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an netandika bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala ekiragiro kyasoose okufulumya kyo tawhidi kumusinza yekka tetumugasseko kiri kya kyonna ekyokubiri kubeera nga tulagira tetumugattako ekintu kyonna mu ddiini Allah nasooka tulagira tawhid kyasooka tugaana shiriki kubeera tumugattako ekintu kyonna omungi omukkiriza ebintu ebyo ebibiri eddiini yo ebisigadde byonna ebiri mu ddiini bizimbibwa ku mulamu ogwo bw'obinyweza oli musiraamu bw'otabinyweza obeera mukafiiri wa in sallaita wa sumta ne bw'osala n'osiiba n'okola ibaadaati endala zonna ez'omu ddiini olina kubeera nga omulamwa gwonna mu ddiini yo ogutambuliza kusinza Allah yekka la tushrik bihi shay'a nga tomugattako kintu kyonna gwe mulamwa gw'olina okutambulizaako eddiini yo yempaji esooka ey'eddiini ey'obusiraamu yempaji esooka ey'obukkiriza amma empaji esooka ey'obusiraamu shahadatu an la ilaha illallah empaji esooka ey'obukkiriza an tu'mina billah kukkiriza Allah shahada ekyo omuntu bwakikola musiraamu agenda kuyingira ejjana wekimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatakikola mukaafu ne bwasaara n'olwekyo khutuba yaffe ey'olwaleero barakallahu fik teekayo ebirowoozo era nsaba Allah omulungi ow'ekitiibwa aggase nayo ogende okufuluma mu khutuba eno ng'ensonga zino ennya zetugenda okutambulirako ng'ozitegedde bulungi ziyitibwa zitya madarratu shirki al arba obubenje buna budde ery'omuntu yenna agasse kuw'ekitiibwa Allah azikirira n'ebintu bina taddamu kukomba ku ssanyu kasaawangala ku dduniya kuno n'agatta ku mutonzi we ow'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala okujjako oyo akoze tawuba neyeenenya okufa kugenda omumutuukako nga shiriki yamutadda n'amala dda okutereeza embeera ye wakati we n'omutonzi we ow'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala ziyitibwa madarratu shiriki al arba obubenje buna obudde eri omuntu yenna agasse ku mutonzi we ow'ekiba Allah subhanahu wa ta'ala amma akabenje akasooka man ashraka billah omuntu yenna bw'agatta ku mutonzi we ow'ekitiibwa Allah yakhruju min ad-din fayusiru murtaddan kafira afuluma mu busiraamu n'afuuka murtadi yennyini omukaafu kharij an ad-din ali wabweru w'obusiraamu wa in salla ne bw'asaala wasaama n'asiiba wazakka n'awazaka
وحج ناجد مكة وزعم أنه مسلم لكن من قبير مسلم كالسابقين قدتكم تواسي ويكتب الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله العظيم أرى كاف وليويكتي والله إلى الله قامنا بلا مفير يا بكاف نوابنا قصات ميتكو يقامت الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا مسمى الدراكاف ولا رابات إن الله مسمى ويكتي والله ثالث ثلاثة اليوم بسطوا نوم تيكا متيكو نوم نيكا تونا ذاتا نيكا تونا مويم تكفو نيكا تونا موانا بلكي مبينة وجسبا نقول الشرك بالله الله نابك أفوزا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ناقم اسم الله سبحانه وتعالى ومن يدعو إنه آية دليل سيمايو مسورة بيت المؤمنون يقام اسم الله سبحانه وتعالى ومن يدعو أولي الناكو ولا أولي الناسيزة مع الله آومني الله إلها آخر نامسيزنا يوم توزينا وبيكي توكلنا لا برهان له به وموتون أمتهم تينا سوغينا جايزة قوة الله سبحانه وتعالى يمسين سيرين تمينو إما قوة يا متوندا وما يمين توفز وجهه وما يفنز قفاق ونبرمبي وما يمين ورزكي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أجينا جينا يوسف الله سبحانه ينيركو الله ناوس كان قبلغو منتونا بيراتيا بيوس كآيات إنه مسمدلا لا يفلح الكافرون تجينا كوم بأسنو وينو مكاف الله ناكوغات وموتينا آمسيزا نبغى مسيزا كونيلي تبيلا فهو كافر أرينا مكاف وإن صلى نبغى صالة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ويشبه مكرزا سينك كتانا نوكل الشرك يا روا شرك يا روا يريد ويجن يو كتفنا يوم بسطو يوكا بسنو كواما ريام الشوكة دلي السبو تصولا كوينا مسلام وكنت يكون السبو ولمن يوم من يونيا نولو كوينا مسلام والله نبوري من يوم من يوسط وصدر لمكاف الشوكة الدلا تولينا كبانغو لنا كسبتان نورينا غولين السبو mulamuwo ng'abantu bajja gy'oli n'obamalira ebimanyiddwa nti wali asobola kubimala okujjako rabbul izza wal jalal owekyo allahu subhanahu wa taala ekka bajja gy'oli n'obawa olusaalo oba bukuumi oba buganzi oba ekintu kyonna mu bintu ebyawulidde allahu subhanahu wa taala fa anta kafirun billah obeera mukaafu ne bwowaayo ettaka erizimbibwako masijidi ne bwowaayo ettaka erizimbibwako masijidi ne bwozimba omusikiti nebo taasa abasiraamu nebo ogenda Makka buli mwaka kasobeera ng'olina essabo munnanga obeera mukaafu buli mukubi wa ssabo abaddu gye bajja gy'oli kwobatiisa allah ate gobawandikira n'enzigirizi munnanga obeera mukaafu mu ddiini y'obusiraamu weza muwendo tolinayo kalungi konna mu maaso g'allahu subhanahu wa taala ne bweba njogera oluwarabu ye ne bw'obeera oyogera oluwarabu lwaki anti abulahabi yogeranga luwarabu n'abutalibi yogeranga luwarabu n'abujahali yogeranga luwarabu toli musiraamu newe mwenagenda e Makka ye lwaki anti abujahali yakulira Makka weyazaalibwa weyakulira weyafiira n'abutalibi bwatyo n'abalala abutalibi abulahabi bakuliraawo Makka webazaalibwa webakulira webafiira n'ebyabakaafuwaza byali awo ennyini kaaba basinzanga amasana waabwe Makka kwigawo kyawo tosobola okgenda e Makka buli mwaka naye okgenda e Makka tekikufuula musiraamu anti abazaalibwayo ne bakulirayo ne bafiirayo bwe basinza ebitali allah yabakaafuwaza ne tumusinza nga tubakasaako omuliro nga tugamba nti sayasila naara dhaata lahad tukakasa kwa abulahabi tuwa mu muliro talinayo kalungi konna mu maaso gakyo allahu subhanahu wa taala kimu ku ssabo kubanga olirina ne bw'obeera ng'olina erinnya ly'ekisiraamu gwe umaru anti umaru bnu lkhattabi munnange yayigganyanga abasiraamu nga ye umaru nga si musiraamu yerinnya lye ye umaru nasiramuka nasigalange ye umaru netuyigawo tosobola umaru omukafiiri osobola okubeera umaru omusiraamu enkofiira ku mutwe osobola okuba nayo kubanga ne pasi asobola giteeka ku mutwe netaleekaana siwe busiraamu egyo emirimu gigasa musiraamu kakasa nti oli musiraamu ekisookera ddala tolina ssabo
ekyokuli ku ssabo toligendamu kasobeera mbaddu abatandulula ebigere n'ogenda mu ssabo imma kunoonyezaayo bugagga oba baguzi oba buganzi oba mirembe oba buwanguzi oba bukuumi oba ekintu kyonna oba lwekyakubulako n'ogenda okiddize mu ssabo oba olina tegala kukyusa ku mulimu kuwa transfer n'ogenda oba ekintu kyonna ekikutwala mu ssabo fa anta kafirun billah ne bw'oba n'enkoloddo lyasigira ku kyenyi tobeera kalungi konna mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wa taala okutuusanga weyawula allah togenda mu ssabo okumalirayo ekizibu kyonna kasi ogendayo tolina ddiini okujjako okubeera omukaafu ekyokusatu ku ssabo kwe kubeera nga mulina eryekika siriryo naganamala togagendamu ne shaitaani yakuwulira ekintu mu mutima nti bwe famire n'empewo zaayo ogenda mu kyalo n'osamira ne mukiyita okumanyagana ne mugenda mu kyalo nga mwakitumya erinnya nti kumanyagana naye nga mulina enzikiriza nti buli famire erina eryayo ne mukuŋŋaane mudda wabbali ne mubaako obusolosolo bwe mukola okutereeza emirimu oba okutereeza ebizibu bye mulina mu famire yammwe oba ndwadde oba nti bwe tutavaayo oba tuyombagana oba nti omusajja alesa emiggo n'ebifaanaganako bwe bityo tolinayo kalungi konna mu maaso ga allah ke mugenda mu kyalo ne mugenda ku ntaana ne musikulako omuddo nga mulina enzikiriza egamba nti bwe tusikulako omuddo abafu abali mu ntaana abanyiiga bagenda kutaliza eriziki zaffe ebizibu tulina mu famire zigenda kuvaawo munnange eddiini ebafudde ne mumusinziro ne mulangirira nti owange yaziina bwe tubeera otusaale munnange mugenda okusaala essala ya dhuhuri oba asiri nga muli bakaafu era n'eddiini yammwe yemuteekeddwa okutegeera nga temunnasaala temunnasiiba temunnagenda makka era mu ngeri yemu ku ssabo kubeera nga tolina nzikiriza mu mutima toli mumativu tokkirizanga n'akatono kyalina ne musiraamu kyalina ne mukafiiri musajja kyalina n'omumanyi liryawo limanyiddwa omusiraamu n'omukaafu ogamba nti musiraamu anti yatuwa ettaka eryazimbwako masigidi musiraamu anti mulaba asaala musiraamu anti agenda emakka musiraamu asiibula abasiiri naye ensikirizayo munnanga ofuluma naye mu busiraamu ne bwoba tolirina toligendamu alirina mulala okutuusa nga oli mumativu nti man ashraka billah agatta ku allah fahuwa kafir ati okanyiza qur'ani yonna eyazimbibwa ku mulamu ogwo kafuwaza bakaafu nakunyweza imaani ku basiraamu mubintu ekkumi efulumya omuntu mu busiraamu ebasomawo emisala n'ekiro ekimu ku byo man lam yukaffir al mushrik oyo yenna agaana okukaafuwaza omushiriku au shakka fi kufurihi oba abuusabuusa mu bukaafu bwe fahuwa kafir aida ne mu ngeri yemutabeera musiraamu abeera mukaafu eno ddiini gitegeere muganda wange omukkiriza nga tonnafa omanye tolina ssabo ekyokubiri toligendamu kumalirayo kizibu kyonna ekyokusatu temulina essobo lya famire nti omugenda mulina endowooza ekika ekyokuna oli mumativu nti alirina mukaafu ati munnange ne bwofulwawo erwawo n'obuuza omulokole n'omugamba nti alina essobo mumwogerakoki omulokole omukaafu omumuliro ajja kugamba nti ebyo sitaani yesu yakubona amazima n'obulamu mukaafu bw'afiira wagenda mumuli okubulokole bwe naye omu n'ekyo ekyo akitegeera nti bukafiiri gwogamba nti oli musiraamu simulina omaze emyaka ana mu busiraamu ogamba nti olekkiriza okusajja muntu musango eno ddiini ya allah yakaafuwaza buli yenna agatta ku allah ekintu kyonna fahuwa kafirun billah ye murtad gwe mugaso gwoyo gwowulira gebayita murtad gwe mugaso gwa fiqihi ebitabo byonna ebikubyeko ahkamu lmurtad ennama za murtad ekisookera ddala kyosiŋŋana mu bitabo ebyo man ashraka billah agatta ku allah ekintu kyonna akabenje akasooka omuntu yenna bw'agatta ku allah yakhruju min addiin fayusiru murtaddan kafira afuluma mu busiraamu n'afuuka murtadi yennyini omukaafu ne bw'abeera ayambadde ejjubba buli ssaawa ne bw'abeera nga tava makka ekyokubiri man ashraka billah omuntu yenna bw'agatta ku allah fa innahu yuhbatu amaluhu allah asazaamu emirimu gye gyonna sagiruha wa kabiruha eminene n'emitono gyonna allah agisazaamu yakulembeza okukola ne gyagenda okuseebyayo okukola gyonna allah agisazaamu gyeyakulembeza okukola ne gyaliseebyayo okukola gyonna ow'ekitiibwa allah subhanahu wa taala agisazaamu n'agasigazayo kalungi konna mu maaso g'ekitiibwa allahu subhanahu wa taala quran yajjulamu ayaati empitirivu ezisulaga omulamwa guno sunna zombaka muhammadi saa sallama nezijulamu ahadisi empitirivu ezisulaga omulamwa guno yagamba ekitiibwa allahu subhanahu wa taala yagamba nti allahu subhanahu nga akinyumiza ku mbaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti walaqad uhiya ilaik
mazima ddala owange gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wassibwako obubaka buno bwassibwa n'akwaba abakulembera okubeerawo wa ila alladhina min qablik naabo bwe twasooka okutuma twabategeezanga nsonga y'emu. ensonga ki? la in ashrakta singa kakutonda n'ogatta ku Allah akantu konna la yahbatanna amaluk emirimu gyo gyonna Allah gisazaamu wala takunanna min alkhasirin nobeeramu abazikiridde. weyani yembaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah asazeemu emirimu gya nabbi we ekyo gisigaze anti mukubanga wawayo masjidi anti kubanga gwe waleeta obusiraamu ku kitundu watuukawo nga bakafiiri leereere nowayo ettaka lyo ne kuzimbwako omuzikiti olina n'essaba emmanju oyalula abalongo ogema enkuba osulika enseenene ng'obwongo bukugamba nti enseenene erimu amaanyi agakwata enseenene ezisigadde ne zibongoota ne sapaapaala nojja n'olwola buyozi n'otwala okwata embwa oba embuzi oba enkoko n'ogiwala n'okitwala ku jirikiti wakitwala ku jirikiti anti munnange bwete twasanga bajjajjaffe bakola kadhalika wajadina abaana yafalun bete twasanga bakitaffe bakola. ogenda mukyala empozi kufuweko oba otambuza maiti n'okwata emmotoka n'ogirinyisa amagi n'ebirala ebifaanaganako bwebito munnange mu ddiini y'obusiraamu weza muwendo bagamba olwagenda okugoba masiri tewali ne woofiiranga eyo yembeeraayo kharajita min addiin ofulumye mu busiraamu togenda kusangayo kalungi konna mu maaso g'ekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala okujjako ng'okoze tawuba ne weenenyeza omutonzi wo ow'ekibwa Allah ogenda okutuba kufa yerwa byenenya dda. essura bagita al-an'am tandikira ku aya ya 83 ow'ekitiibwa Allah yamenya bannabbi 18 okuva ku aya ya 83 Allah yamenya bannabbi 18 weewoka mu Qur'an wabasanga mu kifo kimu weewoka mu Qur'an wabasingana obungi bwebutyo mu kifo kimu abasigadde Allah nabafarraqi wala mu Qur'an. Allah atandike ku Ibrahima alayhi salam n'agamba ti watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfau darajatin man nasha n'atandikirawo n'atandika okumenya bannabbi abayitirivu n'aserengeta wansi ng'agenda abawaana atubuulira ekizo byabwe mu maaso ge era ng'atulagira tubeerenga bo n'atuuka n'okugamba nti ulaika alladhina hada Allah abo Allah byalungamya fabihudahu muqtadi abaagala obulunga mutambule ku bulungamu bwabwe kulya bwe yagamba wansi amaze wansi abamenye mu Qur'an talina walla wonna we yabamenyera laba bwatuuka wansi n'agamba nti walaw ashraku babakungattako kantu konna lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Allah yalisazambe naye bakulembeza okukola. Ffe twaleeta obusiraamu kuno ng'amasabo gali mmanju, ffe twaleeta obusiraamu kuno ng'ebigali biri wansi wa bitanda, ffe twaleeta obusiraamu kuno ng'abaana bajudayizi mbiwato, ffe twaleeta obusiraamu kuno ogamba nti omukyala talina ddiini, eddiini y'omwami w'eddiini ye, ffe twaleeta obusiraamu kuno ogamba nti amadiini makubo ayise ekibuye n'ayise wakaliga bonna batuuka enateete ayise gayaaza n'ayise emukono bonna batuuka ekayunga. Yensikirizayo munnange obeera mukaafu ng'akoledde nnyo obusiraamu ng'okoledde nnyo obusiraamu anti wula nabbi bwe yagamba hadisi eri muttafaqun alayhi eva ku Saabit wa Sahl ibnu Sa'din as-Saa'idi radiyallahu anhu yagamba nti la yadkhulu aljanna illa nafsun muslima teri ayinza kukomba kujjana okujjako okufako kusanga nga musiraamu. Ekyokubiri kiwuliza bulungi ekyokubiri wa anna allaha era mazima ddala ow'ekitiibwa Allah la yu'ayyidu hadha ad-din Allah asobola okusitula obusiraamu buno birrajuli alkafir n'asitula obusiraamu buno n'omusajja omukaafu. Allah asobola okuwanirira obusiraamu n'omukafiiri nawe yawanirira obusiraamu ne Abu Talib nabbi n'agamba nti huwa fi dahdahin min annar ali muliro muttafaqun alayhi an al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ebyo nabikulaga ki tosobola okunyiikira n'okola ebyeddiini n'otaasa obusiraamu nga Abu Talib yataasa nabbi n'abeera nga wamuliro tagenda kugufulumamu. Allah nassa ne aya ng'agaana nabbi okumusaba amusonyiwe naga ma kaana linnabbi tekibaako ku nabbi tekigwayirako nakatono ku nabbi walladhina amanu wadde kumukkiriza yenna an yastaghfiru lilmushrikin okusaba Allah asonyiwe omushiriku walaw kanu uli qurba ne bwaba waluganda min baadi ma tabayyana lahum nga kimaze okwereka obulungi gye bali annahum min ashabi aljahim kyabo bagezaako okusaba Allah okusonyiwa tebayinza kuva mu muliro bafiiridde ku bukaafu. Taata afudde n'essabo azikiridde, taata afudde n'essabo azikiridde, taata afudde n'essabo azikiridde, maama afudde ayalula abalongo azikiridde, afudde ayalula abalongo azikiridde. Tokkirize wadde mu busiraamu okusaba Allah omusonyiwa, wadde mu busiraamu
okusaba Allah musonyiwa aya erikiriya bulungi nnyo aya erikiriya bulungi nnyo ma kana linnabi tekikirizibwako n'akatono ku nabbi walladhina amanu wadde kumukkiriza yenna an yastaghfiru lilmushrikin okusaba Allah asonyiwa omushiriku walau kanu uli qurba ne bwaba waluganda surati tawba ne bwaba waluganda min badi ma tabayyana lahum nesomoza okwereka obulungi annahum min ashabi ljahim kiri wamuliro afudde akkiriza mbiggwa afudde yali akabaka ku ttaka afudde akola ebintu ebifaanaganako bwe bityo afiiza ebitali Allah akkiriza omubaali dongo ayize nebifaanako bwe bityo azikiridde talinayo kalungi konna maaso ga Allah bino bigulumiza n'obulyambusima bikujjeeza eri ku mutwe wammaisi ekikutaasa kubeera ng'obitya n'oyimiriza Allah yagamba nti iyantahu bwe balekerawo obukaafu bwe bakola yughfar lahum ma qad salaf Allah basonyiwa ebikulembedde okubeerawo Allah basonyiwa ebikulembedde iyantahu yughfar lahum ma qad salaf bwe babeera nga balekeddeawo obukaafu Allah basonyiwa ebikulembedde byonna Allah ebasonyiwa kategeere Allah أقول ما تسمعون فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم isookusatu kabenjaako okusatu akadde eri omukaafu omuntu yenna amaze okubeera nga akola shiriki agasse ku Allah atunda ebyawongo material shiriki bamugulawo nawe bagenda ku hardware ne bagula ebyokuzimbisa ewe gye bagula ensiriba ensimbi ŋŋanda eminyeeni kalu magombola amakalu soko byamakovu ensiriba gyonna ebigobugo amaliba babigulawo ate ku mudaala ogwo n'oteekako n'obuso noteekako obwambe n'obumasu n'ebyangwe n'ebisotta nolowooza nti bino birongoosa biri bukaafu kofiira mu mbeera eyo badde ogenda ku mulimu kabooda ne kakkuba n'okutuka n'ofa wallahi kaddi muttakafera oba ofudde oli mukaafu ne buba n'enkolodo lya sigida ku kyenyi anti eyo ebanga amabavu agafunibwa omusiraamu n'omukafiiri olwa fiction eva ku muyini eranga okufukamira kw'omukyala ti buli mukyala afukamira omusiraamu n'omukaafu addugala amaviivi naawe bwetu bebeera efaanana si abokkiriza amene y'obukkiriza ezindwa ku kyawa bukafiiri yagamba owekitiibwa allahu subhanahu muhammadun rasulullah muhammadin baka wa Allah walladhina maahu n'abo baali awamu naye ashiddaun ala alkuffar baali bakamba ku bakaafu bano Allah bateeno nabo sigida mu maaso bwe yagamba nti siimaahum fi wujuhihim balina obubonero bwa imaani ku byenyi byabwe min athari sujud be babagasibwa sigida akabenje akookusatu akadde eri omuntu yenna agatta ku Allah man ashraka billah wenna agatta ku Allah yukhalladu fi nnaari khuludan abadiyya bw'afiira ku mbeera eyo talinayo kalungi konna agenda kubeera mu muliro obugendeevu n'obugenderevu kekookusatu akasoose afulumye mu busiraamu akokubiri emirimu gyo gyonna Allah kisazzaamu akokusatu agenda mu muliro tagenda kugufulumamu yagamba ekyo Allah subhanahu lati innahu man yushrik billah mazima ddala oyo yenna agatta ku Allah ekintu kyonna fakad harrama Allahu alayhi aljanna akimanyi Allah yafuula ejjana ngeri haramu ku ye wama'waahu nnar obudde w'omuliro wama lizaalimiina min ansar omujaza amaanyi omukaafu tagenda kufuna mutaasa nagamba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah mazima wekiba Allah laana alkafirin yagoba abakaafu mu kusaasira kwe wa a'adda lahum sa'ira n'abategekera omuliro ogwayitirira okwokya khalidiina fiiha abada bagenda kubeeramu obugendeevu n'obugendeevu la yajiduuna waliyan wala nasira tebagenda kufuna mukuumi wadde omutaasa koofanga ogatta ku Allah ekintu kyonna eddiini ekufudde kimu ekyokubiri emirimu gyonna gikufudde ekyokusatu bw'ofa ogenda kuyingira omuliro togenda kubeera nga ogufuluma mu bufa tokoze tawuba ekyokuna omuntu yenna bw'afanga agatta ku Allah ekintu kyonna n'afiira ku shiriki ne bw'asinziira mu muliro n'alaajirira Allah olulaajana lwonna Allah tamusonyiwa nagamba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah mazima wekiba Allah la yaghfiru tasonyiwa ay yushraka bihi ay la yaghfiru ishraka bihi Allah tasonyiwa kumugattako kintu kyonna wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah asobola okusonyiwa omuntu yenna azana zaadi ezitali shiriki bw'aba yagadde
Allah tasonyiwa mushiriku yenna kasafiira ku shiriki amma nga akyali mulamu yagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim gamba abaddu bange abewalaza amazambi gonna la taqnatu min rahmatillah temukutukanga kusaasira kw'owekitiibwa Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a mazima ki Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna bwe weerenya shiriki ng'okyali mulamu Allah mukusonyiwa